nga gunaatera okuwera omwezi nga Pulezidenti Museveni yalagira Ssettendekero w'e Makerere aggalwe olw'obuvuyo obwali bususse eyaliko ssenkagale we FDC era nga yeesimbawo ku bwa Pulezidenti bwa Uganda Retired Colonel Dr. Kizza Besigye awadde gavumenti nsalesale wa nnaku 10 okuggulawo Ssettendekero w'e Makerere oba si kyo wakukunga bannayuganda bonna okuva e Bule n'Ebweya beekalakaase. Yunivasite eggulibwewo mangu eggwanga lireme kufiirwa abayizi baleme kufiirwa bwebanga tegguddwawo ne wayita ennaku 10 nga tegguddwawo twagala tukunga eggwanga lyaffe bannayuganda bonna tusitukire wamu tugambe nti ekimala ekitendekero lyaffe lirina okukola ki okuggulwawo. Dr. Besigye akkaatiriza nti Bonga FDC beetegefu okulwanirira Yunivasite y'e Makerere ng'agamba nti si bamativu na nsonga lwaki yaggalwawo. Dr. Besigye agamba Ssettendekero w'e Makerere talina kizibu kyonna kimutuusa ku kuggalwa okufiiriza abayizi wabula nga Pulezidenti Museveni yennyini yavaako obuvuyo obuze bubalukawo mu Ssettendekero ono. Era buli lunaku olunaayita tujja kulangirira nga wasigadde 9 ziri 8 kati ziweze 7 5 tujja kina okuba nti eggwanga lyonna tujja kugenda okusindika abantu bategeeza abantu ekigenda mu maaso. Dr. Besigye takomye ku ekyo asabye n'ababaka ba Paalamenti obutayisa kakiiko kalondeddwa Pulezidenti Museveni ak'ebyokulonda ng'agamba tekaawukana n'ako akabadde kakulirwa Engineer Badru Kigundu. Besigye agasseeko nti ke kaseera bannayuganda okuvaayo okulwanirira ensi yaabwe nga bwe batakikole Museveni ayolekedde okuleka eggwanga nga teririna ke lirina. Bannayuganda bwe batalwane ku nsi yaabwe ku nsi yaffe ensi eno efa eggwawo. N'olwekyo kirina okukolebwa abantu bonna era tujja kubategeeza nga bwe tunaatambula. Nasaka Joweria ne Sewanyana Peter, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.